waliwo ekibinja ky'abantu omubadde n'abagambibwa nti ba crime preventers Abaawa ebitongole ebikuuma ddembe mu ggwanga Emmere mu kalulu k'omwaka 2016 nga bano batutegeezezza nga mu kiseera ekyo gavumenti we yabategeeza nti tebaalina nsimbi zimala kuliisa bitongole bino nabo kwe kukwatira awamu ne babawa emmere ku bbanja. Bano mu kiseera kino bagamba nti gavumenti n'okutuusa kati okutinabasasula nsimbi zaabwe ze baateekamu era ze bagamba nti zaali nnyingi nnyo nga wano omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga alinako byatangazizza katufune ebikira ku mboozi eno okuva ewa Karo na Kibule. Mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku Yovan Hotel wabbakuli ekibinja ky'abantu omubadde abasuubuzi wamu n'abalimi bavuddeyo okwemulugunya ku nsimbi ze babanja poliisi nga mu kiseera kino bagamba nti amabanja nga bali mu bulago. Bano okutuuka okwemulugunya bagamba nti mu mwaka gwa 2016 mu biseera by'okulonda bakola ekisoboka okulaba nga bawa ebitongole ebikuuma ddembe ebyokulya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba nga bikola bulungi emirimu kuba gavumenti yabalaganga bwetalina nsimbi zimala bulungi. Twaliisa Namugongo Papa nga akyadde mu Uganda era bannaffe bano bonna abakyala bemulaba wano n'abaami nga bakwata mu nsawo yaabwe kuba gavumenti yatulaga nti mu ebyo biseera talina ssente ne tusobola okuwaayo bye tulina mu nnimiro zaffe mu kapito waffe era ne okwewola ku bannaffe abalala. Naye okuva mu bbanga eri 2016 tetufunanga na 10. Bano bagamba nti baateekamu ensimbi zaabwe nnyingi nga bwe batuuka okubanja poliisi batiisibwatiisibwa. Nsaba nsasule sente zange abapoliisi bwogendayo okubabanja ochola manyi bulungi naye bwogendayo okubanja okumubanja sente zange tebakyayagala omutuuka namutuukako bw'omutuukako baagala kukuba bukubi masasi kubanga obanja sente zo. Mutabani wa Kayigula eyampanga contract oyo yaŋŋamba ajja kunkuba amasasi nga ntunulidde bw'atangamba hopu nja kukuba amasasi kyokka mwanje sente zange sisabiriza busabiriza. Kitongole ekyo kituyisa bubi nnyo sente zetuli mu kubanja tetwazeewola bwewo zino ezava mu mirimu gyaffe kale abamu ku ssaawa zino abasajja baatulekawo dda nga batugamba nti mugende poli abasirikale babawase. Abasuubuzi bano wamu n'abalimi beeraliikirivu nti mu kiseera kyonna bagobwa mu mayumba gaabwe mwe basula so nga abaana baabwe tebannagenda ku masomero nga babanja ensimbi zino. Abaana baffe tebakyasoma, amayumba ge tubadde tukolera mu bizinesi bagasibawo tetukyasobola kusuubula kati twasigaza ennaku yokka nga buli woyita bagamba nti baali bempanka nti bali mu bizinesi za gavumenti. Tetukyakola balandodi batugoba mu mayumba twasuplyinga poliisi tusuplyinga amajeni tusuplyinga buli security yonna mu biseera ebyo bya campaign naye ku ssaawa ya leero tusirise ebbanga ddene nga tumanyi his excellence ebintu byali osuubiza abantu bw'abawansi abakuwa akalulu bijja tuukirira nga bw'oyogera nti abantu bano abatulaze ezimu ku mpapula eziraga ezimu ku nsimbi zabanja ebitongole ebikuuma ddembe. Abantu bano era basabye omukulembeze w'eggwanga aveeyo atunule mu nsonga zaabwe kuba mu kiseera kino tebamanyi kye bazzaako. Excellency Yoweri Kaguta Museveni, IGP omwami Ochola, tubasaba tubeegayiridde ebbanga ddene naye mukole ku nsonga zaffe bannaayi. Mwagala naffe tutandika ate okubeera ng'ebibiina ebirala tubeere ku masituliti nga twekalakaasa nga bano era baweze nti singa tebayambiddwa bakwongera okukunga bannaabwe abalala balabe kye bazzaako. Kubanga tugenda kumobilizinga abantu bonna ba suppliers okulaba nga beekuŋŋaanya ate tulabe ekiddako kubanga twetaaga ssente zaffe tetusaba tetwagala ssente za bwereere naye twagala okulaba nti tusasula ssente ze twasupplyinga ate tuddemu okukola bizinesi tuze n'abaana baffe ku masomero ne bizinesi zaffe zisobole okuba nga zitambula. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bw'atuukiriddwa ku nsonga eno bano abaanukudde. Bafaayo ne balaga olukalala lwabwe. Ssente zo twagaana ozikwasa aba Exodus Sacco eyali eyina kye tuyita memorandum of understanding. Tebalina ndagaano n'ekitongole kya poliisi. Abantu betumanyi Exodus Sacco yetubanja twakwata obuwumbi 5 ne tusasulibwa mu kkooti eri nekiba nti waliwo ne kkooti eno ssente ezo zaava okusinziira ku kiragiro kya Parliament era ne wabeerako abaasasula